This is Ground Media UG. Manye mudde munungambire muganda wange Bobby nti politics amukole kubanga kati yavaayo ali mu active politics ni amukolere ku research omutuufu ate amukolere ku mutindo gw'eggwanga ng'alumirirwa Uganda kubanga Uganda ne politics bibiri byaki bwabanga biddala kituufu alumirirwa banna Uganda aleme kutambuza propaganda simanyi oba research team ye bamuwa ebifu okitegeera nenze kyenkugambye ekyo kisoose nkugambye sente abayimbize basaba za sako mu supplementary bayise bilioni 10 na meka 13 esitanda bana kutuuka okitegeera bulungi muganda wange esitanda bana kola ki and it is for sako and artist groups structures okwetereza abayimbi luli tebabadde na bibiina babadde disorganized buli omu agamba tebali wano tebali wali olwaliro balina okuba ne office nfuna bulungi balina okubeera n'obukulembeze ku buli kitundu okusobola okukikirira abayimbi baayo wadde bayimba ku mikolo okusobola okusupportinga ng'eggwanga onfuna bulungi mukwano gwange naye bw'aba akyogera kiraga mwe abayimbi bagenda buli omu akwata ekiveera adduke. Don't bring it like that because that's not how it is. Ebintu bino byogere mu butuufu bwabyo akalulu abanaako bajja kukuwa tekyetaagisa kuteeka ku bantu propaganda na malisi. You understand? Ate tekikwetaagisa kusiga bukyayi kukyayisa abantu gw'osobola okuyitawo nenga abalala obalese baliwa wansi bali ku ttaka. Nze ekyokuba nti nno Bobby akola omulimu gwe nga munnabyabufuzi si munenya agukola agende mu maaso oba okitegeera he has a right okitegeera ate abantu bangi balina ebibanyiga bakiikirira nga mu butuufu balina ensonga zaabwe so bw'aba avuddeyo okuboogerera aboogerere bulungi okitegeera mukwano gwange tekitegeeza mbufe atuleke nga atukubye ebigo yagende bw'agamba ebikwatagana ne ssente nupu efuna ssente nnyingi nnyo nammwe mukimanyi buli muntu yenna ali yakimanyi nupu efuna ssente buli mwaka ate okuva mu gavumenti onfuna bulungi ye aziteekawa ayinza otuwa ku accountability yali azimbye akasomereyo oba eddwaliro nga bw'abyogerako oba okitegeera ebintu bino njala tubitaking right. Me, I'm not trying to simugezaako mu attacking, but I'm speaking as a president of Uganda National Musicians Federation. I have to defend my institution. Okay. Kakati Eddie. First and foremost, kyenyinza okwogera kiri kimu. Bobby alina okufuna research team entuufu etagenda mu wrong information. You understand? Between me and you, supplementary yakayita. Aina ababaka mu parliament naye nyinyize musubira okuba nti ali ku ground yandirabye senemekeza ayise mu supplementary. You understand? Supplementary biki ebyayitiddemu ebikwatagana n'eggwanga eddamba kuba position mwali okuvuganya entebe alina okubanga alina knowledge mungi nnyo kibi nnyo okubeera omuntu ali ku level ngeyo kubanga tali knowledgeable ku bintu ebimu ate ebiri important like for example omuntu addeyo n'awulira nti nno bilioni 3 okitegeera yakitwala nti bilioni 3 nenga mazima si kituufu teri bilioni 3 zayisiddwa era tezinaweebwa bayimbi kujjako nga yalina byamanyifu byetutakola ki bye tutamanyi. Ekyokubiri kyennyina okumusaba nti bino byonna ebyobufuzi nga bikyaliwo okwagala okukola kino nakiri. I understand Bobby has to mobilize. He wants as many numbers as possible to do what he does oba okusupportinga cause ye naye asooka ayagale Uganda ne Uganda asooka ajagale Uganda ng'eggwanga oba okitegeera kubanga Uganda as a country has nothing to do with their interests. Ono ayagala kubeera president, ono ayagala kubeera vice, ono ayagala kubeera biki. Uganda's interest tezimanyi as a country. You understand? Asooka alumirirwe eggwanga. Bw'olumirirwa eggwanga n'olyagala aliwala information agifuna bubi muyise mwinvitinze tufune meeting tumubuulire ebintu bino ng'omuyimbi kubanga abayimbi bano wano bajjawo teri amugaana kujjawo olugi lugule oba okitegeera ajje tumubuulire ebintu bino abimanye bulungi nga tawulirira wala instead of ogenda eyo natandika okuteeka ebigambo mu bawagizi baffe
bawagizi be ninaffe baffe nze nyina abawagizi ba Nuupu abampagira bangi nnyo abamutambula naye ku baana bembeera nabo kuliko abamuwagira okitegeera kakati bamuwulira batya nga ayogera ebyo nga tebasiiba nanga information entuufu bagimanyi abatabaliddemu olukwe otandika okutambuzaako ku interests ez'eggwanga so seeza interest ezizo ng'omuntu tyanjagala genda mu ntebe so kanjogere ekyo ekiyinza okunyiiza abanyanyambako okgenda mu ntebe wabula otandika okukola ebintu ebituufu ekituufu kyeki nze ngamba bwati bwe yandibadde alaba ebintu bino first and foremost ebbanga Bobi lyamala ng'ali mu parliament emyaka egi teyayogera ku music oba yajogerako naye zisaamulabako ng'addressing ensonga za music zonna okitegeera ebbanga lyonna lyeyakubira laale ku presidential saamulabako nga presidential candidate ng'ayogera ku music naye olwaleero mulaba ng'ayogera ku copyright yakamala mu corridor yafuluma eriwo eri ebaddewo bagiyisa 2006 tosobola kuŋŋamba nti omuntu abadde mu music business all that long abadde takimanyi mbu teriwo amendment ya copyright ro digital yakamalawo 10 years. I think ayina idea nti tewabaddewo the amendment to put in digital in copyright ro takyogerangako tiyakyogerako mu parliament tiyakyogerako ku campaign ze oba okitegeera naye olwaleero azze n'atangaza eggwanga nga bwe kiri very important feno twavaayo ne twekolamu omulimu kuba tukuze luli twali bato ne tugamba no we cannot let things be like this katulwane okulaba nga tubitereeza ne tuvaayo ne twenyigiramu ne tukola federation okitegeera ne bannaffe ne tukola associations ne tutandika okubanga tukola ki tu addressing ensonga zino bw'oba ogenda okujja mu lutalo nga luno otandika okwebuuza ebibuuzo bingi because this is a struggle. Lwaki copyright ebadde teyita bantu badde tebakimanyiiko kiva ku kinti industry erimu state mweri olwaliro omuyimbi yasigaza avenue mu ka stage wokka we tulya ate nako ne bakabigiko omusolo oguwulira simanyi 18% simanyi biki mubibuulira bakyajinga ticket per ticket kakati ntutandika ogamba how do we come in okusobola okutaasa eggwanga si ffeffeka individually wabula okutaasa Uganda industry you understand olwo nno kiva mu kulumirirwa eggwanga n'otandika obutetunuulira ng'omuwabula ng'otunuulira eggwanga lyonna bwe tutunuulira eggwanga tutunuulira industry omwana n'omuzzukulu awo oba otunuulidde Uganda oba okitegeera tuvudde tukoze federation tutaddemu requests yaffe okulaba nti tufuna copyright ro olina okunoonya engeri gy'ogenda okwataakingamu mu struggle ne tugamba no instead of okusooka ogenda mu kkubo okwekalakasa n'okwogera ebingi atusooke tutambulire mu negotiations tusooke tuyingire offices ez'enjawulo zekikwatako tubabuulire ensonga eno era tubabuulire twetaaga copyright amendment urgently you understand ekintu ekyo tutandika okukikola bwe twatandika okukikola yavayo n'agamba mbuffe tuvuddeyo tukola bino tugenda tuli babbeega nga tamaze kola research tuli kuki era ne struggle yaffe tugiyingidde tutya okitegeera kyeka yali ayagala tuveyo twekasuke ku nguudo twekalakase tuyombe naye nga tetwalinawo option aka negotiations do you understand so we first negotiated before nga tonagenda mu kwekalakasa osooka mu kuteesa bwe kugaana n'olyoka oddawa so ffe ne tutandikira mu kuteesa era nze njagala omuwa amawulire amalungi nti copyright ro by either this very month or next month in the first weeks egenda kuba eyise according to kunze information gye nyina era olunaku olw'enkya tugenda kubeera ku URSB nammwe mbayise musobola okujja ne mubaayo tugenda kubanga Attorney General n'abakulu aba law reform and URSB batuyitiramu mu research gwe bakoze nakyo ekyetaagisa olunaku olw'enkya. Remember last consultations twazimala eza bakola tour eggwanga lyonna n'eza Kampala twazimala era mwazimanya. You understand? Si kya copyright yo kitambula buki? Si kibuubo ekyakimanyi oba takimanyi. Kuba ate ye bw'abadde akireeta alazembu kyetaagisa ne tekiriiwo era tekyatuweebeddwa baatuwadde ssente ekintu ekikyamu. You understand? Ekyokubiri nzija ku ssente. You understand? Olwaleero bannayuganda abayimbi kuba yadaga ssente z'abannayuganda bw'ojjaffe tuli banna Kenya. You understand? Naffe tuli bannayuganda ssibu. Ekyokubiri ffe tusupporting omuntu asinga okusasula omusolo ye breweries. Abantu banywa bazina. Owokubiri ye wa telecoms. Tuba supportinga ne music waffe abantu okuba nti badownloadinga bakola biki be basinga okusasula omusolo abokubiri. Ekyokusatu
We are the second employee after construction. Fe tusinga okuemployinga abantu abangi. Bwe nkola ekivulu ono atunze kano ono awa poster mubimanyi sijjagenda mu details. All that is on record. What does that mean? We deserve a support from the government. But abayimbi baze mu production bademba producing so that we generate more income and taxi. Okitegeera ne tugatta ku economy. Onfuna bulungi. Ekyokulala kibadde kyaki kya kuvaayo nagamba begging beggars bwati ekintu ekyo yandikikomeza. We are not begging for anything. Sente is a support abayimbi zabasaba. It is not for individuals mbono bamoya adduka agende. Okitegeera. The money is supposed to be for artist circle. Artist circle. Circle is like a bank. Ojja neweewola noddayo n'ogenda n'okozesa emirimu gyo ng'abantu bonna bwe bakola eyo, then nozampola n'omwana omulala najja n'omulala alijja n'omulala alijja. This circle is here to stay for so many years to come. Circle seedikenzo nti bamwokyeza ayise wali adduse. Ebintu bino njagala mbiputing right on record. Tubimanye muddeyo muno nkukikuddiremu oba tokitegedde. That money is for the circle. Banka yaba artist. Okay. Kuba si buli muntu nti ayina ebyapa by'amataka. But people have to produce music. Okegedde omuntu ajja neyeewolayo n'agenda n'akozesa n'akomyawo. Ekyo nno kigenda kuyamba n'omwana alijja mu myaka. Just fe kye tulina okukola ku managinga sako kubeerawo nga buli kaseera tugirondera obukulembeze obutuufu. So that yekulaakulana, good investment, what, so that he can stay for so long. Naawe omwana wo gw'ozadde bw'aliyimba asobola otandikira awo n'ajja ne yeewolayo in an artistic way, as an artist. Okitegeera bulungi mukwano gwange. Kyo nno bwe kiri mu bulambo obukufu bwakyo. It has nothing to do mbuna. Era bw'ogenda ku supplementary bayisiza billion 13 for artist circle and its structures. The circle. Bayimbi kyabagenda okuqualifying okufuna kasente kano. Waliwo omuyimbi. Buli muyimbi kasita obanga oyimbye okitegeera oyina works zo ziyingiza kasente osobola ogenda wali n'okola ne bakusasula kitegeeza okkirizibwa okujja neweewola nozaamu then nozampola oyo aba qualifying. As long as music we jali ku YouTube, jali ku online platforms, amanyikiddwa, alina videos performinga, bantu bamumanyi, agenda kubeera ne recommendation okujja kuva mu association. Association zino twazitwalira ddala mpaka ku byalo. Okitegeera. Sub regions, Greater Busoga mulina, Greater Ankole balina, Bukedia, Karamojja, Akyolirango, Kampala, Greater Kampala, nayo mweri. Ngutaddeko ne sub regions Wakiso, Makindye, Nakawa, Kawempe, buli bwamu kibunna buli bwamu okulaba nti buli muntu abeera beneficiary. It has nothing to do with politics. Okay. There is no politics here. Okitegeera. So njagala Bobi agale eggwanga lino bw'aba agambye nti ali agala. Namuwulirako lidumu sandi agadde bingiramu kubadde byabufuzi ebyo. Ng'agamba nti abagala okuwa Uganda obuyambi babuleke. Okitegeera. Instead of gamuleete then n'asaba accountability so that abantu ba benefit yabaga mubireke. Kati ne wano mu music byaleese. Okitegeera. Njabayimbi temuyina kubawa ssente, muyina kubawa copyright. Copyright egenda kuyita. Nene ka capital muyina okubawa kubanga be basupporting abasinga osasula omusolo. Ekyo kiri on record sirimba. Omwenge gwe ababuluwalizi basinga osasula omusolo ngo bagatidde wamu. We support them, teri muntu anywa nga tazinyemu. Aba telecos tuba supporting an music for downloads and what and data. Okitegeera. We are the second employee after construction. Music employing abantu bangi. Don't we deserve a support bannange? Kino kyetaaga kubeera politics. You understand? Nze nno saagala nnyo okwogera ku nsonga za Bobi kubanga ziri bya politics biri sensitive era muleka simuwogerako naye bw'ayogera ku music mba nyina okuvaayo kuba nze nkulembera music as we speak.